Fulu Figa agobeddwa ku TV Shimala Pastor Bujingo ne Susan Makula bamukoye n'endiga nazo zikiwagidde ogenda kuba ngo bifuna maaso awo ebipya ebiwuuno ebitiisa ate mu kika kya Tamale Mirundi Senior bino byo bitiisiza ddala era ng'omwami Kankaka yaleese obujulizi ssaawa zonna mama wa Tamale Mirundi Junior naye yaligenda mu kubanga Tamale Mirundi Junior n'omuwala omulala si baana ba Tamale Mirundi Senior byonna ogenda kuba ngo bifuna maasawo Chozani Beki naye mwina maasawo Abaswanza Avenue banange bonna kyetaagisanga mbeera biddeko mukamba mutya mwasibi mutya bantu bange kanzikirize nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesuwanga byonna biyimba nteekayo sigenda kulisa era nga nkutandise n'omukyala Jennifer Fulu Figa nakangubi munange Pastor Bujingo avuddeyo n'amwogerako olunaku olwaleero wabadde asinzidde wali ekananirande ku katuuti n'abuuza endiga nti abantu bangi bamukubira amasimu nga bamugamba lwaki akozesa ono omukyala awemula avuma abantu Fulu Figa. Pastor Bujingo ono ayongedde nakatiriza n'agamba nti ye tali mugoba okujjako Fulu Figa nga yekka yakoye n'ejja ku TV mukuba ye ebintu ebyakola bimusanyula teri mukozi wa TV amusanyulanga Fulu Figa. Mulina maaso wano namwate nga mwewulirako munange omusumba Luzias Bujingo era bagambye mumwena munange bamukubira amasimu. Tulina omwana akola ku Soloti okwo abakantuukirira nga baagala mugobe tobala bamuyita Fulu Figa akeera ku makya museseeki bana abasanyukira Fulu Figa mukube ku ngalo era abantu bambuuza naye wanoonya abantu wawe emirimu n'ogiwa Fulu Figa. Abagamba nti mugobe muwanike emikono abagamba togoba Fulu Figa muwanike emikono Fulu Figa bafaani bo baabo wanike emikono batagala ngobe Fulu Figa bano bagayi Fulu Figa ye number 1 that's it. Kati nyina kye nalaba mu Fulu Figa nga sinaba muwa mulimu natunulira ebintu nga bisatu. Ekisooka ayagala gavumenti bane bwe manga byenjogera bikunyiza linde bitakunyiza ndeeta nze nyine ebigambo bingi. Ekyokubiri hasola Fulu Figa talya mmere ya bwereeri akoze kuva buto yava mu House Boy yakolanga walutaaya mu House Boy anti kati nze ekyange kyankwata mbonye nnyo halero kano temugenda kateekayo nti nagandi Fulu Figa kale mukateekayo nze nabamanyira engeri gye nali House Boy kati ndooza kiri ekirala tekindi na mutwe. Fulu Figa yakolanga bwa busigaalo omuwala baakola bwa busigaalo nze nakolanga bwa House Boy. Kati ekyo nakyo kitugatta yakolanga bwa busigaalo ewa Geoffrey Lutaaya atobye n'ensi naye ekyokusatu kyemwagalira kye kino Fulu Figa baba takwagala takulimba zikubire waggulu obanga otegere kye ŋŋamba. Fulu Figa baba takwagala takulimba ate bw'aba akwagala ali extremely loyal. Bw'aba akwagala wabaawo abaakuvumye nga gwe tonaba nakutegeera nti baakuvumye nga ye abaanukudde dda alwana ebibye n'ebitali bibye ogwo gwe bayitwa omukwano. Omala kuba mulabe wa mukwano gwo n'olyoka omubuuza nti mubadde mulwanira ki yabadde akuvumira ki. Ndowooza ekyokulabirako kyendeesa abasinga obungi mukitegeera. Bameka abakimanyi ndi Fulu Figa baba takwagala kiba kiwedde. Bameka abakimanyi ndi Fulu Figa bw'aba akwagala aba akwagalira ddala. Very good. Ate bwe nkugamba nti beera loyo tekitegeeza nti beera loyo ewa sitaani.
Gwe kirumye kimulume naye nga ye omusumba Rosias Bujingo munnange akakasizza Furufiga si wa kumugoba ku Soroti TV ate sho mukisa omulungi n'endiga munnange nazo ziwaze ne zigamba oyo tomugoba ate nekyala Furufiga ina chance nene nnyo ebeera ku Soroti TV kubanga ayina ensabula gy'asabulamu ab'ekibiina kya Nuupu ate nga atumanyi bulungi Pastor Bujingo ayina obutakkaanya n'abantu ab'ekibiina kya Nuupu kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne Swanza Avenue munnange eyina akapya ketufumbira era ng'olunaku lwaleero balabikiddwako bonna nga weeba tujjukira bagenda Zanzibar batugamba bagenzi bawummulemu n'era nga balina ekintu kye baali bafumbirayo ndowooza ebbanga lye babadde bamaze nga tebanaba kukituwa ndowooza kati ke kadde oba akatuufu katuuse bakituwe ne maama nga kigenda kuba muliro naye nga we tuli kale ffe tokirindiindira nze nja kukibatuusaako wana nti gwe gwange enkola lugambo ate tunaakola ki tulina obbeerezaamu awo munnange we tweyongerayo ewa Chosen Becky ono mutabani we omukulu first born munnange leero mukama asiimye n'amwongerako omwaka ne banange maaso wano nina Chosen Becky ng'amwagaliza amazaalibwa amalungi amuwaanye taata wange ebirungi byange essanyu lyange byonna banange Happy birthday wazadde muyiga okwagala ku baana to you, Daddy May. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kurimu. Obujala babukoze. Happy birthday to you. How old are you? 6 years. Come on now. Come on, little boy. You want to make yourself younger? 5. You're going to make 5 next year. wabula banange ye Chosen Becky eddalu Brandi Nakawere atuvuga speed atuze n'eddoboozi ly'omuliwulire lyayimbidde omwana akayimba ka birthday olwana ngono omukyala akusesa n'okusesa ng'obadde tolina waakuseka naye nga munnange we tuli tugenderaawo kale tweyongeddeyo ku nsonga za Tamale Mirundi Junior wamu ne famire yo bannange ebipya byo byeyongedde okuzuuka ngenda sooka mbateereko wano omukyala Fida Queen tulabe kiki kyagamba then tweyongereyo ne Kankaka ng'aleese obujulizi bonna naye maama bino byo bitiisiza ddala ssaawa zonna ne maama wa Tamale Mirundi Junior amaka yaali gafulumambu kubanga abaana bonna si bamugenzi Tamale Mirundi Senior nga ye Kankaka wabyogedde kuba naye muyina maaso awo ng'atuyira bwino yenna guys mungaba mutya Fida Queen mukyala Nsubuga wano ekyasinze okunsesa mu story eno ya family ya Junior nti Obwakabaka bwa Buganda omugenzi kitono nnyo yabuvumira emyaka mingi mugimanyi naye Obwakabaka bwagumiikiriza ebivumo byonna ebyo ebbanga lyonna era tebwabagobaako mu Buganda kubanga neffe Kabaka yali asobola okugamba nti abo tubagobye mu Buganda Kabaka si ye faino waffe ye faino ye yagumiikiriza famire y'enkima eyo eyina agikulira era asobola okugamba nti ekika kya mmwe famire yammwe yonna tugigobyemu olwa mukulu wammwe okutyoboolanga Obuganda n'ekika ky'enkima kyagumiikiriza famire eno evaamu omuvumi Kajjonkonyi ebbanga lyonna omufuli yabeererawo nga mulamu nabo tebabagoba kati ate bano bakwota ova ekika ky'enkima tebasobodde gumiikiriza Junior wadde olunaku hypocrites of the highest. Awo nno wetuli era nga ye Kankaka aleese bwina agamba nti Tamale Mirundi Junior ne muganda we ono omuwala mbu si baana baki si baana ba Tamale Mirundi Senior ye Tamale Mirundi Senior we yafiira mbu yagamba Kankaka ebyama era nga Kankaka wagenda okukola ki okubyogera awo nti Tamale ng'akyakolera mu State House munnange obudde bwonna bwe yamaliranga eyo kyokka abamu ku baamubeeranga ku lusegere be baddanga emabega ne bagenda munnange ne
beggala maama wa Tamale Mirundi Junior ngaye mugenda okubiwulira mu maaso awo wabula mpozi nze nganze kyesitakkiriziganya nakyo kino abafamile kye banyiiga maama wa Tamale Mirundi Junior okugenda n'aleeta omufaatha bawe omwami we amavanyuma kyokka bo tebakikkiriza naye ng'ekyo ekintu omulwadde yenna ng'okyasobola okwogera ng'oli ku ssaawa esembayo osobola okuyita omuntu yenna mu nzikirizayo munnange n'akusonyiisa ebibi byo sinakindi n'akugatta newoba nga tubadde toli mugatta. Tamale Mirundi olunaku lwalwala pressure lwe lunaku lwe yazuula nti omu ku bakyala be gw'alina ku baana b'azaala mulimu babiri abatali babe. Emboozi tugitandikira awo. This nabagambye ananyiiga anawulira obubi aneekoza shauri yako bibyo. Olunaku Tamale Mirundi libatandika okulwala azirike tumusitule tumutwale ne mu ddwaliro ekyo kivuddeko mabega nga sunabana kumutwala mu ddwaliro. Ekyalwaza Tamale Mirundi pressure kwe kuzuula nti bwe yagenda okukolera Museveni ng'akyali musajja munaku n'alekawo abakyala mu bakyala be mulimu omukazi alina abaana nga babiri si babe ng'ani yabazaala mu mukyala we ng'omu ku mikwano gye ejja ku lusegere omusajja ono ng'ali mu kuweereza Museveni. Basajja mmwe mumpulirize bulungi ng'omu ku bakyala be bwe yagendanga okuweereza President Museveni kale nkowoola abali mu State House nenkowoola abasajja abali eyo ku mission abasirikale abagenda okutulwanira Somalia wano nga mulina abakazi. Omusajja ekyamulwaza pressure yasooka n'okulaba nti obulamu bwe eyali anyirira yakogga n'asigala magumba lwe lunaku lwe yazuula tigi yagendanga ng'abonaabona mu bakyala be mulimu omukazi yazaala abaana abatali babe n'atabuka n'anywa omwenge obulamu ne bwonooneka n'agattako frustration namba 2 bingi nnyo naye tugenda bitandikira eyo. Kaakati muyinza okwebuuza bino lwaki tubyogera kati. Ngenda ku mboozi eno erimu Tamale Mirundi Junior. Ngenda ku mboozi eno erimu Tamale Mirundi Junior. Nabagambe shauri yako. Anti nawulidde mbubona ayogera amazima mulimu abalina eddogo. Hey! Buli musajja abaako lwanaafa nange kanfa olw'eddogo naye kambyogere. Bwe mbulira mbu mulimu ebiteega. Ebyo naye ebiteega tujja ebiteega biri mu nsi eno temutukanga temututiisatiisa. Biri mu nsi eno. Leka tudde wano. Omusajja nga alwala. Omusajja bw'atandika okulwala bingi nnyo ne kansooke enkomaawo. Benjogera nabo ku Joy Standoza mutiikinga mubimanyi. Mubimanyi. Naye obutegenda nnyo mu diipu mu ebyo kanalowinga emboozi eno ngireete etuuke direct ku kyabadde mu meeting. Kuki ekyabadde mu meeting eyo. Omanyi mwalabye akatambi abategeevu ne boogera ne bazannyo kazibwe kapo nakulabye wayogedde bulungi. Ne bazannyo kuku wazabanga nakulabye obyewala ate nga naawe obimanyi. Kuku wazabanga nakulabye obyewala kasuku n'ebigambo byenjogera bino ababimanyi sinze nzeka nendaba obusajja bwe nalabye obulala buli awo tebulina nnyo magezi muze gundi andoosa obusajja buli ku social media obusajja bwakula amagezi ne bugaleko oba ku myaka emeka bwo ne bugenda muwawa kati abulabyawo nga bwogera katugende mu meeting. Lwaki mukola discussion ku katambi akabadde akeddakiika emu mumanye ebyabadde mu meeting nga Tamale Mirundi tannaba kulwala kutuuka kumutwala mu ddwaliro. Maama wa Tamale Mirundi Junior yakaka bbaawe okumukolera endagaano ng'amugabira ebyobugagga. Omusajja kyamunyiiza, omusajja yanyiiga, buli mukwano gwe yakimugambako. Tinaye ddala kiki siwadde mukazi oyo? Kiki simuwadde? Omukazi atuuka otya? Yategedde atya nti ngenda kufa? Yategedde atya nti ngenda kufa? Maama w'omwana oyo najjende ewa bbaawe. Siwakana yali waddembe oli bbaawe. N'amugamba nkolere endagaano mpe ebintu
ngamba abasajja buli yali akiwuliddeko omanyi ekyampa ebintu Tamale emirundi yanyiiga yalwala yagaana okulya yanywa omwenge yanoonya bapasita bamusabireko yanoonya gwabuulira n'abula mulabye musajja kuzunga uyo wa kakande uyo wa bujingo uyo waani ekibadde kimuluma mubadde mukimanyi manyi otunuulira abantu nga boogera n'ogamba bannange bano banaye Faruku oli haji ni abantu bokyaza Faruku oli YouTuber munnange kuba wano we tujja akasente naye bwe bituukanga mu nsonga oli naawe musiraamu osobola okubanga ojja kuzaala abaana obanga olwedde obalina basukka mukazi omwe leka kuleeta birerya kumenya bantu mitima Tamale mirundi mukazi we yajja gyali n'amugamba nga tonnafa mpa ebintu omusajja nga yeekwata ngaddukire wa muganda we ng'agamba baaba sali omukazi amazeeko emirembe ansaba ebintu baaba ngenda kufa baaba ngenda kufa omukazi nga ansaba ebintu omusajja ng'agamba bwe kiba nga kyekiwa omukazi essanyu tukulubuuta endagaano ng'amuwa endagaano omukazi ng'asaba bino wammanga nti ennyumba y'ekyengera yiyo Tamale mwe wampasiza sayini ngaawo nti ogimpadde kyokka yagibeeramu sayini nga nti ogimpadde ettaka ly'ekyengera sayini nga nti olimpadde ennyumba gy'olina mu kyalo ewammwe ekalagala sayini nga nti ogimpadde ebintu bino mugende mubibuuze mukulu we Mwami Sali nga bagezaako okwewooyawooya nga bagezaako okwekola biki nga bagamba yii bannange Tamale emirundi ng'aluma ejjiritanga ng'aluma ejjiiko ng'agamba bannaye bwe kiba kyekinampa emirembe mundeke omukazi mumuwe ebintu abasajja mumpulira bwe mba temumpulira nanamwe mujja kufa mutyo omusajja ng'akulubuuta ndagaano mukyala wange Namayanja muwadde ebintu ng'amuta yabimuwa mu bulamu omukazi oyo kyatamanya kye yakola bannaye nabagambye saagala kumanya zesiri waki bwe mubanga bibanyiiza okubyogera bino ebigambo sibyogera lwammwe balamu mbyogera lwa muzeeyi Tamale emirundi pressure gye yagijja okutandika okufa ng'omukazi amusaba ebintu nga bagenda wa Mwami Sali mugende mumubuuze batuuka mu meeting ey'okugaba ebintu bafuluma bamaze okufuna ebintu let me question mwe bana abawala waliwo ebiwalawala n'abawala n'abakyala abava mu bufumbo waliwo n'abantu abasobya ba kitaabwe mugundi nga mwajuwinga bye mutategeera mbalaba mwambala budresi bw'emitwalo ebiri ne mujja ne musalako ne mutandika okwajuwinga where on earth do you find mama finance asira mama nyinyonnyola omukazi atuuka otya okusaba bbaawe ebintu nga mulamu omusajja yalwala ensonga za Tamale emirundi Junior wamabyo tebinnaba kugwera nga kati wenjogeera ne maama wa Junior naye bimaze okumutwaliramu ekintu amaze okukiyingira mu kankaka ayina wagambidde maama wa Tamale emirundi Junior yalaba omugenzi wamma ng'agonze ng'obulamu buggwawo n'asituka n'agenda ayite omusaasire dooti oba father amuwe amavanyuma kyokka ate kankaka bana ba family tebakisanyukira naye ng'ekyo ekintu ffe nga ffe abakatholiki omuntu wabanga mulwadde ng'akyasobola okwogera muyita omusaasire dooti oba father najja n'abonerera ebibi bye era n'afuna n'amavanyuma oba kye tuyita kusiigibwa kw'abalwadde kati ate bo family yagaana ekitegeeza omugenzi Tamale emirundi senior father oba omusaasire dooti teyamuwa omusajja ng'alogootana akubagana amannyo tamanyi kiddako maama wa Tamale emirundi Junior ng'agenda aleeta father bamugatte n'omusajja ali ku kitanda kale n'owulira nonsense oba muli bakikula kimwe maama wa Tamale emirundi Junior waliwo mwalimu ebuuzizaako ekibuuzo lwaki ekyengera tebaasabayo misa waliwo faaza waliwo lifaaza erino kandiyite lifaaza Bishop Severius Jomba mukama wange nsaasira naye mba faaza olinamu bifaaza omusajja yali mu ddwaliro ng'awonya ayogera n'okwogera nga oluusi agira n'alwala mukazi we n'agenda aleete faaza amuwa amasaakalamentu bannange abakatuliki kati njogera nammwe esaakalamentu eriyitibwa kusiigibwa kw'abalwadde liweebwa omukatuliki agenda okufa
nga you are sure omusajja pressure neziddamu nezirinya bwe yalaba faaza omutima ne gumugwamu mama Watamale Mirundi Junior yagenda kuleta faaza ng'omusajja akyayogera bamuwe kusigibwa kwa balwadde kusiga where did you lady where did you get the proof that your husband was going to die kweya oba munsibe this is ina mikwano jange ebiri yagifudde na jinnuma ogumu tebanzikiriza banjogerera kakati ono this was my friend nange ngamba abantu abaliyo nange ndi muzadde nange njajira zaliwa this is coming to anyone nalabya mama jenga mugamba abasirikale nti mukole ebiramu abamaji mwatutisizamu lwaki mu advising abasirikale bakole ebiramu waliwo ekijja kakati ntegeeza nange abasajja nange kaga kanyine emyaka 3 mwena mwaka gwingina kweza 3 mu 5 nange nja kukola ekyange bwekuba kufa tufe kakati kambabuuze how did you know that your husband is going to die olete faza mama woyo mwana mudwaliro bwemba byenjogera si facts zigenda mu kikobi abantu balina obusungu basenga abamwe balina obusungu bebuuza how did you do all those things ku muganda waabwe nga mama Watamale Mirundi aleta faza bwaleta faza yajja alimbye faza mu mulwadde muyi oba yamulimbo baba ateesa simanyo baba ina be bateesaako nti omulwadde muyi nga nti amulete amuwa amasakalamento that would be good ku muntu agenda okufa omusajja kyamukanga bukanzi pressure ziddamu ne zirinya uyo yayina ebyuma wano nga bimunuunamu amazzi mu mawugwe ekyo nno nakyo nkyera liikirira nabagambe edda nti ijja kulindamu kaakaseera kirungi mweyabiza kati kabiveeyo omusajja nga baleta faza mu amasakalamento omusajja yali alooza nti bazze kumusabira kubanga twagendangayo ne tusaba essaala era obusaasizi ku ssaawa 9 zikinagendayo nasaba essaala omulundi gumu nga tulowooza nti nno bya bukatuliki bwe twavangawo nga mama Watamale Junior si Junior wabula maama we ng'adda mu kweraga mama Watamale Junior ng'aleeta faaza mbu faaza abagatte empeta omusajja ali ku katanda afuka mu kidoli eyali yetwala mu ttooyi ng'alina peyire eya bbulu eri mu kitanda wansi ng'oleeta faaza abagatte mu mpeta was that really the time to have a wedding bannange basajja mmwe vidiyo eno kanjijeko ne comment saagala birerya bikomenting omusajja ng'ali mu ddwaliro ng'oleeta faaza abagatte empeta mukazi gwe toyina mpisa ekyabadde mu meeting eri kye mutamanyi bamuyise bali kubanyonnyola ku ebyo Junior yabadde by the way wavudde olaba nga bwe yafulumye yagambye maama jangu tugende kubanga wabaddewo kajejijeju w'ebibuuzo alina okubuuzibwa omukyalo ono how would you bring a reverend Tamale Mirundi bwe yalaba faaza nga maama wa Junior amuleese bamuga Tamale Mirundi agenda okufa nga maama wa Junior ye mukazi ow'empeta alyoka abajojo bye ng'afudde how did you know that your husband era nga ndi omusawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala ebya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyafudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kulaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu katinga kano kebayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyinkirizinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias